Ebavao. It's just mundu bubundu. People kill people. Guns don't kill people. Buli omaji akufa temuba na katengo. Bana basajja balina akatengo. Tebatusobola. Wadde bajja 10. Baba batandise okukola ensasage mu bantu obalaba. Batandise okuyima baabo. Batandise akatengo baabo batandise ensasage. N'amagye bagongedde mu bungi. Obalabe batandise okukola ensasage ku bantu. Waliwo oli gwe baagala ali okukwata. Tokkiriza boyi wange. Obakwatirako nga nange njija nkuyambako. Abo tebasobola naawe. Babbe tuli military. Obadde ki? Buli omu mwagala munda mu National Unity Platform omukulembeze w'eggwanga ali mu kujja. His Excellency Robert Sentamu Kyagulanyi ali mu kujja. Essaawa yonna mumwerinde mwenna mugende mufune omwo tubabulire tugenda babulira ekiddako olumaze nga amaze okwogera. Abantu bakyayingira atuse following sharing atuse following commenting atuse following sharing 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 commenting. Bantu bina kutekito nzenga yakadayo nakajjo yakadayo kati naye bali nakajjo bali kuna kiti bili never unit wakayakadayo kati ekitebe ndo wali bakola eto wakayanga simanyi naye atugenda kubakola nga tubawereza obutasa Abannayuganda bakyeyongera okuyingira bajja basanyufu nnyo kulw'okubanga ekitebe kivudde mu mikono gy'abannakyemalira ekitebe kivudde mu mikono gy'abannakyemalira ekitebe kivudde mu mikono gy'abakanywa musaayi so Abannayuganda bayongera kuyingira bongera kujja kuyingira balina essanyu ly'amaanyi okuba nti ali ku 20 Olia Media following sharing commenting following sharing commenting Secondly, most of you heard that the president made a decree, that is Honorable Kyagulanyi Ssentamu made a decree yesterday that the party headquarters in Kawempe will be launched today at 11. So who are you to come and deny us that chance of opening or of launching our party headquarters? So we are launching them today as per the president's decree yesterday, and I'm calling upon all of you, members of the UP, to come and witness. What image does it give for the police to come here in the morning? Yeah, this government or this regime is fond of intimidating all opposition members, and that is one of the gestures of intimidating, because they were trying to intimidate us. They did it yesterday, and we gave them time, and they were trying to do it today. They were trying to do it today. No, we can't accept. That's why we came and we forced ourselves inside, and I'm sure we shall win. Thank you. Iza kutoka kwenye side yenu. Leo jagamba bamo byobufuzi bibi ate naye ali mu kafuta yagala kuvamu kutandikira ddala ku chairman w'ekyalo. Okulaga chairman w'ekyalo n'ababa atambula ekiro gwamulonda bwe bakusanga ssebo
bakuba jeke naye ye bamusango ye chairman mumuleke nabo batalina bimwogerako okukakasa nti ebyobufuzi bikakatako tebaddamu okukubuzaabuza gwe muvubuka ali eyo ffenna tubyetabeemu kuba byokka bye birimu obulamu obw'enjawulo era n'obusanga munnabyamufuzi ayawuka ku kyalo n'awaba chairman n'abaana be bayawuka kuba baliira ku ffe ekitegeera wali olabyeyo nti gundi Empya wali mu katale atunda nnyaanya omusolo gwaffe gwe balyako so tulina okwebeerera mu buli kimu tukyenyigiremu nga bayuuti bannayuganda mwenna eno ensi yaffe basisita baffe bafiira bweru babulaza baffe bafiira bweru bajjajjaffe balwanisa obuddu sawa zino twetwalayo ffekka buli lunaku balipootinga mwana mukwate n'emitima manya gange mpitibwa Honorable Andrew Kizakaluya yali omubaka wa palamenti mu palamenti ey'ekkumi ng'akiikirira abantu ba Kigulu ey'Amaserengeta. Olwaleero olunaku lwa ssanyu nnyo olw'okubanga kyetubadde nga tuloota emyaka gyonna kituukiridde olwaleero. Olunaku lwaleero twongedde okulaga obubbi n'obunyazi n'obutayagaliza obwa NRM nti emyaka gyonna gye bamaze mu buyinza babadde tebasobola kukola kintu nga kino. Nze bwe nabeera mu palamenti nali wa NRM era bwe nabeera mu palamenti baatujjangako ssente ez'okuzimba ekitebe kya NRM. Olwaleero nadda mu NUP nga kyengoba nkimanyi nga ne gye ndaga ndabayo nkoola abo bonna bonna okuba olunaku lw'eggulo nabadde wano nga kyetunoonya twagala okulaga obwenkanya twagala okulaga obumalirivu nti bwe nadda mu NUP nagamba nga abantu b'ebuso omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu yonna yonna nti beebale okulaga obwerufu abasonda ssente za NRM okuzimba ekitebe bababuulire puloti gyeri tebalina yadde ttenti ne we bapangisa amabaati gavaako eggwanga nti national unity platform yakubeerawo ate yaddala ate yabatayuganda nekoowola abasoga muno mwena bafoot soldiers baife abeiganga bafoot soldiers baife abeitinda abaire mu lobby okwita nibakoowola mwide kino ekitebe kyaimwe mwetemu ebinusu mwide wano tujagalye oba musula wano musule wano paka lwe tulifuna transport yatuizayo. People power, our power, people power, NUP, everywhere, NUP. Njagala kubeebaza mwenna abaliwo kati bagambe ekigambo kimu. His Excellency Kyagulanyi bw'alagira ayogera kiba kiragiro yalagidde nti ekitebe kiteekwa okugulwawo olwaleero ssaawa 5 era naffe tufosinza ourselves inside tusobole okugulawo ekitebe. Njagala kukubiriza bannakawempe bonna gye bali mu kaseera kano mujje tugulewo ekitebe. Pulezidenti agenda kujja wano kulonkinga kitebe mujje tugulewo ekitebe. Bannakawempe mbakubiriza tulina ensonga nnene nnyo nnyingi nnyo okubeera wano bannakawempe. Ekisooka twagala okwebaza pulezidenti waffe okutwesibisa ekitebe nga bannakawempe. Bannakawempe we tuli twagala kwebaza pulezidenti wano olwaleero twe tumwebaza. Twagala okwaniriza abagenyi baffe bonna bagenda okubeerawo nga tulonkinga ekitebe kino. So munnakawempe wa NUP wonna wooli jangu wano obudde bunaatera okutuuka. Ate muna NUP wonna wooli wano twayingirira tuli munda mujje tugulewo ekitebe kino. Ebinyo gyamaze okwogerako naffe atunda mukulembeze mukulembeze bana mubereka ogera kugira Fogwe koje
kwatanga ndiwali ndi ku live singa mbadde ku bifaananyi ngoyogera ki platform okulaba embeera yonna ekigulawo kati pulezidenti kiyo yagambye nti agwake akonye akirina okukitebe mukuguwawo leero kusaawa 5 kati twamaze dde okusomera abalaje bonna awantu bagambe gundi security eri tight alinamu okuwankawanka kwonna kyalako obusazi Bobi oyogera ki ensonga ki gy'owa okubanga ate ekitebe kivudde mu mikono gy'abannakyemalira kati gabadde maanyi g'abantu batabaddeeko biyinza okuba nga tebirabise ku kamerayo naye nga abantu bagambye oba kufa oba kukola ki tetulina okuyingira ekitebe kyaffe era abantu bataddewo embeera ne balwana ne bayingira so mwebale nnyo banange mwebalire ddala temuzikiza kuzikiza era eyo jangu mujje tukigulawo leero webale nnyo Bobi yanga baganda baffe essaawa eno tuli ku kitebe kyennyini ekivudde mu mikono gy'abannakyemalira muganda wange okisanyu kiri owulira okubanga ate essaawa eno ekitebe kivudde mu mikono gy'abannakyemalira ekitebe kivudde mu mikono gy'abakanywa musaayi mpulira essanyu lingi amanya n'eddoboozi nze Sendagala Sadaati nva mu Duuma avudde wala mumuwulira Sendagala Sadaati ava mu Duuma mitiyana essanyu ki by'owulira birowoozo ki kale abannayuganda bebaagala okuwulira nga biva mu ggwe tusaba abannayuganda mwenna mweyubire ekitebe kyaffe olunaku lwaleero wetukigulawo kakibe ki yoyo Sendagala idde mu bwongo bw'olabye bannamateeka nga batugira ekitebe kyaffe tuvaawo era batutidde ssebe tetujja bayita bannamateeka kuba bazze basiba eggwanga bwe basiba ekitebe ky'abannayuganda baba basibye eggwanga ddamba ekitegeera naye security eri tight obwera awo tebanababba atekako abantu oli alirwejema oyo ali namulwejema muje tugulawo ekitebe muje President Robert Kyagulanyi Ssentamu president ow'abannayuganda gwe basinga okwetaaga era gwe basinga okwagala abali mu myoyo ogolowooza gwe nga gwe mu pulezidenti wo wandimuwadde buvumu ki oba bigambo ki bye wandimuwadde bimuzaamu amaanyi okubanga essaawa eno ayimirira ku mazima ge yongere kubeera mukuba naffe abamuli emabega tuli b'amaanyi twewaayo mufiirira n'okufiirira ensi webale nnyo Sendagala Sadaati oli ku twinte w'olya media essaawa eno tuli ku kitebe wano wennyini era we bantu bagenda okubanga bafunira kaadi zaabwe membership card egenda kubanga ekufuula okubanga oli munnankyukakyuka oli munnayuganda omukukutivu ayagala ensi ye omulemi maninjana omulabeko ye anangago lijeno fulujeno oli fulujeno nebwolekera omusajja tumugjako ddi lwaleero ebyo sijja byogerako ntisajja okujjako omusajja nazze okujjako omusajja isoni kujjako omusajja Weko
ekitebe kyaffe tulina okugulayo ekitebe kyaffe tutandike okutambuza bulungi emirimu gyaffe nga tewaliwo yakutusumbira tubeemu akatengo tubeemu akatengo abenalemu mujje tupaate abefudisi mujje tupaate abadipi mujje tupaate because time is over. Uganda #1 soldier freedom fighter Mandela Uganda yoyani Bobi Wine ya takabinyo awalala bonna abatanda bakutuuka mwanguwe mujje mutuuke kwasaganya ekintu omusajja tubulira mbeera ekyali nungi okutwaliza awamu mba mugira bano batambuzaako esaidi ne saidi era mukyagira bekyali mungi naye nga atanatuuka mukyaba ekifo kinene sembere mwenamwene ekifo kinene tulina bakubanga ekimalayo batwaleko eno wali abatu bali mutuwa ku bugambo obulungi olumubeeko tembagamba agambayo abo tubeeko abo tebatugamba mbeera omukulembeze bwajja nga omukulembeze bwajja ngeri gye bali mukwogerako naffe mbeera yonna kiri kitya outside batuwadde security oba nedda security yo erimaanyi mwana security yo erimaanyi tegambwako security eri tight bakulu bo bali mukwogerako naffe nga mubalaba bali mukwogerako naffe nga mubalaba. Thanks for following. Tata Bobi tutatanganya batwali bateekawo omukola abawulidde tumeeya wa division era nakituuliddeko omukolo baguwagiseewo mangu nga batya kiki ekigenda okubeerawo naye tukibaleka ebigambo lwabagenyi baffe betwayise nga pulezidenti bwe yagambye kati baleke naye olwaleero tubale tulina okukikola oba abagenyi baffe webali oba tebaliiwo essaawa 5 tubale zikutaka naye katonda basaasire era ne bakkiriza omuswamu yabutereevu ekyagobereza emateeka era nze kimu byenjagala okukakasa bannayuganda nti ebikolobero byonna bye bakola wano kaseera kase bibabalirwako era bitambula butereevu okugenda eyekisonna n'ebibiina ebirwanyizibwa eddembe ebyenjawulo temulowooza nti ekyajjo bagenda kukikomyawo ne bakikomezawo nedda fe buli kikolwawo n'ekikolwako kigenda butereevu era nkakasa nti ne leero bande beetegeeza okukikola era kunyigiriza na communication za pulezidenti waffe zaakola ebitongole ebyenjawulo si yonna ezongera okubateekako akazito tugenda kubateekako akazito paka lwe banaava mu so sobola kikomyawo koti ezawano mukimanyi nti nno zonna zakwatibwa mu ngeri emu kuba endala naye ekituteeka mu bantu ate nekyateeka ebitongole ekyo kituufu wano kale kanveewa ekituufu kyo kiri nti tebaagala bakyankalamu niwagenda mu maaso nofunayo ebifaananyi kabadde kaneeyogerezzaako nga bwe kamanya mbu olunaku olina attachment nekiza nga kajja kwogererawo Our vision, to establish a free, united, prosperous